Jeno Muhoozi ne Andrew Mwenda mwabadde mugezezaako. Muvu yammwe yabadde very smart. Wabula ku mulembe gw'abakadde baffe. Mwabadde mugezezaako. Bwe mwatudde mwalowoozeza wabula ekyennaku ekiriwo nti ate be mwalowoozeza bya kindagaten okusinziira ku rigimu yaffe. Laba yalaba akatambi kano. Andrew Mwenda yabalidde Muhoozi. Ojjeno Muhoozi katumuwe ebitiibwa bye byonna. Nti bw'okwata omusoto omukadde n'ogezaako gukuba mbwolwo gwoba weetunda bayagadde bazanye politics ow'okweguula mu bantu okulabikanga abakozi ab'emirimu nga bakozesa omuntu public gweyinako obusungu. Andrew wabadde ogezezaako wakati ne Nobert Mao mu geemu yammwe yazze naye tekyakoze. Omanyi lwaki tekyakoze? Jeno Muhoozi toyita wala. Public alotambulanga mpologoma. Ekyenjawulo ky'oli mu kutuprovinga nti ate gwe oli mpologoma eyiga emmese. Kanziremu. Jeno Muhoozi public alotambulanga mpologoma. Tubadde tusaba bw'oba oyagala kuyigga kuprovinga oba kuprovinga nsi nti ddala oli mpologoma. Jeno tubadde tusaba kwata ku bisolo ebijja mu range yo. Bw'obanga oli mpologoma ate n'oyigga emmese public oba tolina kyogiprovinga. Jeno bw'obanga oyagala seriously ng'oli serious ogenda kulwanyisa nguzi nga kyoyagala okuzimbirako erinnya tokoowana mmese ya Anita Amongi kubanga bibeera bisolo Amongi mmese ne puusi egisobola. Poliisi ya Lusoke yabadde esobola okukwata Amongi. Nzikiriza akakutema Jeno ne Andrew Mwenda nti Anita Amongi mubonyabonya wa bwereere talina political mileage gyagenda bagulira. Kamwa koogera ngenda fukirawo ekibiina kya PLU. Jeno Muhoozi bw'onkwatira abantu bano basatu. Abantu bengenda okwogerako balema kitaawo okukwata lwa nsonga he wasn't man enough okubakwata. Kyakubiri abantu bano balema kitaawo okunenya lwa nsonga teyali musajja kimala kubanenya. Abantu bengenda okwogerako abasatu be bantu abakyasinza okuzza Uganda emabega kasokedde kitaawo ajja. Actually abantu abasatu Jeno bengenda okuwa bw'obakwata n'obaggalira n'obajjako ssente zonna zibanyunyuse ze babbye mu ggwanga. Ffenna n'abalina mentality ng'eyange tugenda kujja mu PLU ku free transfer togenda kusasula. Ogenda kuba wewangulidde the freshest brains of this our generation. Asooka ku listi bamuyita Sam Kuteesa. Jeno Muhoozi bw'okwata n'oggalira Sam Kuteesa teweetaaga kutugula. Kamwa koogera ogenda kunfuna ku free transfer. A very sharp brain mu PLU. Lwaki Uganda njagala onkwatire Sam Kuteesa? Parliament eya 1999 eya James Wakapabulu. Report ya James Wakapabulu mu Parliament y'omukaaga eristinga Sam Kuteesa era emusensalinga mu kutunda kimu mu kuttattanya kyakubiri n'okwezza Uganda Airlines nga kwotadde ne kojjaawo wadde nga ngenda mwogerako mu maaso awo. Sam Kuteesa yawamba Enhance era ono yakakibwa okulisayininga mu mwaka gwa 1999. Ono nga bali wakati ne Salimu Sale beddiza entambula y'ennyonyi nga kwogase ne mukyala wa Salimu Sale Jovia akandwanaho oba Jovia Sale. Jeno bw'onkwatira Sam Kuteesa ate nga kyemmanyi mukoddomiwo ogenda kubonguza ku free transfer okwegatta ku PLU. Kyogamu 2011 mwasobola okukwata Gilbert Bukenya. Sam Kuteesa yasigala ayina. Sam Kuteesa nga kwotadde ne John Nasaasira mwesigwa Lukutana be bamu ku balina allegations okubba ssente za Kyogamu mu 2007. Sam Kuteesa n'olunaku olwaleero akyayina. Ono omwami azze alabikira mivuyo egyenguzi era y'omu kubasinza okwonoona ssente y'omumusolo. Takwatwako ne kitaawo yamulemwa. Bwe twogera ku oil bribery allegations 2011-2013 erinnya lya Sam Kuteesa likomawo. China Energy o US bribery case 2017-2018 erinnya lya Sam Kuteesa mukoddomiwo likomawo. Jeno Muhoozi nkwatira Sam Kuteesa
nzobo maze omuntu owokubiri wabadde naye ku birthday yo e Rwanda Jim Muhwezi Global Fund Scandal 2.5 ono yabba sente ezaali ziteekeddwa okugema abasirimu Jim Muhwezi 2.5 eno scandal n'omwana omutaji jjukira Gavi Fund Scandal mu 2007 nga wayise emyaka ebiri Jim Muhwezi gwabadde naye e Rwanda abamu abali ku komiti ya PRU yabba sente eza Global Alliance for Vaccination and Immunization Gavi ono teyakwatwako era Jim Muhwezi yafesinga charges mu 2007 Jeno Muhwezi nzogenda kuba mfunye ku free transfer bw'osobola oba bw'owo ofuuse musajja kimala n'otukwatira Jim Muhwezi Jeno kankutwale ku muntu asinga asookera ddala nze ng'omuntu gwe nandyagadde onkwatire omuntu gwe njagala onkwatire Jeno bamuyita akandwa naho Sale amanyiddwa nga Jeno Sale Musale ali mu kifo kisooka bwe twogera ku mwaka gwa 2000 akankutanikize mu 1997 the junk helicopter scandal we yalina okugulira Uganda ennyonyi ennwanyi nnya zigende ziyambeko mu kulwana ekoni ennyonyi zino n'azibulanganya mu nguzi eri aweza emitwalo 8 egya $. 1997 kale kankujjeyo Jeno byoyinza okuba tobijjukira 2000 Uganda Commercial Bank oba Greenland Bank controversy eyatatawo omuto kankujjewo awo 1998 UCB privatization debate obwali bubbi bwa kitaawo 1999 Greenland Bank fallout bwali bubbi bwa tatawo the Congo War Resources allegations n'emisango obudde buno Uganda gyekyasasula kulwogenda okunyunyunta ekkonga awo nga bakozesa ennyonyi za Uganda mu 2001 yali Jeno Sale Musale ekibuuzo kiri nti Jeno Muhwezi bw'oba oli genuine ng'oyagala kulwanyisa nguzi nkwatira abantu abaaba saamukuteesa kyemmanyi mukoddomiwo Jim Muhwezi ne Jeno Sale Musale bakwata obaggalire obajjeko ssente zonna ze babbye mu ggwanga lyattu erya Uganda nze ogenda kuba omufunye ku free transfer awo tugenda kakasa nti ddala oli mpologoma eyigga ensolo ensajja Jeno for now okyayigga mmese na bumi bwa mu nsiko oli mpologoma etayiza obumyu olinga kitaawo exactly obunafu bwa kitaawo ebbanga lyonna bubadde mu kulemererwa kukwata kwabo abamwetoolodde ate ng'ekisinga okwewunyisa okopya ekintu kye kimu lino lisajjawo limawanda bwe baalikwata ne baliggalira kukubba ssente za sako wagenda kutira n'okomentinga n'ogamba nti mawanda bamuvunaana nsonga ziri politiko nti okoppedde ddala kitaawo otutta obunafu bwe bumu obw'okuba nti tosobola kuvunaana nakkangavvula aba bakuli okumpi Jeno ekyamonyi tekigenda kukola it's not gonna work fena tukimanyi nti you simply playing a political mileage on Anita Amongi wadde nga nandyagadde akwatibwe wabula mwagadde mugulirako mileage kumufunirako linnya ekyamazima kiri nti abantu abakyasinze okubeera corrupt abaziza Uganda emabega be bantu abali mu ssako ya kitaawo kati obudde buno obwongo bukugamba Jeno oyagala kutandikira ku musajja asinga okulya onkoma wulira alaba akatambi kano Jeno mutugambire fagenda tufuna ku free transfer naddala nze kamwa kwogera onfuna ku free transfer bw'onkwatira abantu abo basatu nkwatira Jim Muhwezi onkwatire akandona ku Sale Musale ogatteko ne mukazi we kuba ono batunda Uganda Airlines buli ekyali ekyaffe ekya Uganda Airlines saamukuteesa ne akandona ku Sale oba Jeno Sale Musale be bakifundikira ne routes za Uganda Airlines be bazitunda kati okungattirako Jim Muhwezi gwabadde naye Rwanda ku birthday yo then fa otugambe nti omusajja azekkola but for as long as Jeno kyali mpologoma egenda neyiga emmese ne buno obunyonyi bumusununu toyina kyokola mwekoyeza bwerero kwata Anita Amongi Jeno eyo mmese yigga empologoma ate zeetolodde taatawo yigga ebisolo ebikufaananya amaanyi naye for as long as okyeyita empologoma ng'oyigga mmese Jeno okyatambulira mu kifaananyi kya puusi wolan tukomye wano tonyiiga